Yeah. Good morning, everyone. Good morning, my fellow hustlers. Mwasuza mutya mikwano buli omu gy'ali yonna. Nze sitera kujja live. Naye bannaaye kisusse bambi. I rarely come live. Naye bannaaye bakadaama kiki? Bakadaama kiki? Nze sitera kujja live naye olaba munzigye mu kamooli. Ntera kuvumira eyo mu kamooli kange naye nga sizze live. Naye this has gone extra mile. Bakadaama kiki? Nga muswaziza nnyo ekitonde ekikazi kiki? Nze sitera kujja live naye olaba nvuddeyo kiyitiridde. Mu wiiki emu tennaba nakuggwaako nakalabamu vidiyo z'obuseegu 6. Kiki bannange? Kiki? Bakadaama kiki? Kiki mikwano? Sitera kujja live naye olaba nvuddeyo mu kamooli gye ntera obbavumira ne nzigya mu ndabe. Kiyitiridde mikwano. Munoonya ki? Mwajja okukola nga mukimanyi eno gye muzze teri basajja bammwe mubalese Uganda. Bambi mufubye otuswaza kyo kikulu naye mweddeko wiiki emu, imagine 1 week mufulumiddemu vidiyo 6. Bannaaye bw'oba omanyi tosobola controllinga feelings zo sigala e Uganda. Bambi muswazizza ekitonde ekikazi. Nze I rarely come live naye kisusse. N'olaba namukadde ng'asinika ebinyombo kankukolereyo ka vidiyo kamu. Imagine waleka abaana b'e Uganda ozze kukola otandise kusindika bya kisiru. Maama wo ne taata wo bazadde bo famire yo. Bannaaye temuseka. This is so shocking. Kiki ekibasumbuwa? Tosobola malako myaka 2 nga tewali akuyingidde bannange. Kale nze neewuunya nze mulaba nti nsaaga nvuma mbavuma ku gundi ku Facebook groups naye kiswaza okukwata essimu n'ogyetunuzaamu ng'okwata vidiyo ya buseegu. Kiswaza. Bambi muswazizza gye muva. Tweyanzizza naye muswazizza gye muva. For sure kiruma. Nze sitera kujja live. Naye olaba nzize. Ntera bavumira mu kamooli kange gye ntera obbavumira nga sizze live. Naye bambi this has gone an extra mile. Stop it.
bakadde bo bali ku YouTube, bakadde bo bali ku YouTube, olu openinga YouTube otuukiraku ebyo ebyekisiru. Imagine. Bannayuganda kiki ekibasumbuwa abaana ba nnyabo? Ate n'ekirala bambi eno live ngikoledde bantu bategeera. Oba omanyi oze commentinga bya kisiru, I'm sorry for you, oli wakyamu, you were in a wrong path. Bakadaama kiki? Bannaye, respect your age, mwewe ekitiibwa. Oyo omusajja gw'osindikidde nuudizi naye tagenda kuwa kitiibwa kuba si gw'osoosa ozisindikira. Ajja kugamba sinze gw'osoosa ozisindikira, tewali kitiibwa kyagenda kukuwa, tewali kitiibwa kyagenda kukuwa. Agenda kugamba sinze gw'osoosa okuziwa, tagenda kurespectinga. Don't expect him to respect you anymore. Kuba okikoledde ku ye ajja gamba oze okikolera abantu bangi. Kiki? Kati nze kambakakase kino, nze mundaba mbeera wano mu kusaaga nembavuma nenkola ki, naye n'omusajja owange anjagala sisobola kukwata simu nti nkwata nkube. I don't even know. Kuba bambi muswazizze ensi yaffe. Buli omu amanyi omukazi kati bwe yakula. Imagine. Bawala mmwe kiki ekibasumbuwa? Mwakula naye temwakuzibwa bambi. Imagine only 7 days ne mugiramu nudes videos 7. Imagine. Kiruma. Naye musaasire bazadde bammwe, musaasire abaana bammwe. Omwana we ali ku ssomero nga batandika mugamba maama we yafulumiza akatambi k'obuseegu, omusuubira kukola ki? Omusuubira kukola ki? Nze ayire yaleka mu live naye olaba nva mu kamooli gye ntera obbavumira n'enzija mu ndabe face to face. I'm so hearted. Bambi muswaziza ekitonde ekikazi, but mwekube mu mutima bemukolera ebintu ebyo. Bannange wajja kukola siganye ffenna tubeera mu mbeera ey'ebowa, ffenna tugiyitamu, naye ki ekikuwaliriza, ekikusikiriza? Feeling ozijjawa? Ezikwata essimu ne weetunuzaamu, even n'otandika n'okweromansinga. But you ladies, kiki? Imagine feeling ozijjawa atali na muntu oyo.
Mbumpulidde buwulizi ddoboozi lyo ne ntandika osimanyi okukyuka mu mbeera. How comes? How? Waakiri njiwa engoye z'Omuwarabu ne nzidamu ne nzizinga laazima naye nga seekutte katambi ka buseegu. Kiki? Bawala mmwe kiki? Bazadde bammwe bali ku social media. Bali ku social media. Nga taata we alaba weekuba engalo engeri eyo bannange. Weekuba engalo engeri eyo. Feeling ogijjawa ku ngalo eyo gye weeyingizaamu. Bambi leero siri mu muudu ya kuseka. I'm on a point. If you know, you know. Woba omanyi toli mu muudu zange, don't comment. Because I've not tagged anyone on this post. Naye bawala mmwe kiki? Kati n'olaba kiri ekikadde kyasama mbu ngenda kukwatirayo ka live kamu. Simanya leero embeera gye mpitamu simanyi embeera leero entabuseeko mu ngeri ki? Mu ngeri ki gyekutabuseeko? Ye wajja kukola, why do you think about sex? Wadde ffenna sigaanye. It's human. Buli omu alina okukola ki? Ffenna tugiyitamu eyo embeera. Wootuuka ekiseera ng'owulira oyagala omuntu. Naye feeling ozijjawa ezikwata essimu n'otandika okwekola ebyo ebyekisiru, okwekuba engalo. Naye bakazi kiki? Kiki? Nze mundaba sometimes neekolera bu vidiyo bwange ne nnyimba. Naye ng'ebyo ebyekisiru kiki? Bambi muswazizza ekitonde ekikazi. Ekitonde ekikazi kiswadde ku nsi ya Mukama kuno. Sooka otunuulire omuntu gw'ogenda okukolera ekintu ng'ekyo bw'afaanana. Omuntu omusanze ku social media, on Facebook, ennaku 3-4, mbu bebi njagala kulabako. Ku ddiiru ki? Ku ddiiru ki? Naawe n'ogenda mu kinaabiro ky'Omuwarabu ne weetema sipeeya n'okwata essimu n'otega kamera. N'okwata kamera n'otandika okweromansinga. Oh my God! Nahi Love, weewummuzeeko leero siri mu muudu za fane. Feeling ozijjawa ezikwata engalo n'ogyeyingiza munda n'otandika baana ba maama mutuswazizza. Tewali kati awa kitiibwa mukazi yenna ali ku kyeyo lw'abantu basiru. Ennyaanya emu mu kiseera evunza zonna, naye bambi mutuswazizza. For sure wajja kukola. Lwaki ofuna obudde obukola ki obwemalira mbu njagala sex? Njagala sex nga wajja kukola. Imagine olina engoye ezoggolola, olina okwera, naye n'okwata essimu n'ogenda mu kinaabiro n'otandika okwekuba engalo.
Mukama Katonda wange bekikwausa munansonyiwa bati kino kiyitiridde baana bawala kiki ekibasumbuwa. Imagine n'omukadde n'ayasama mbu ngenda kukukwatirayo kalayivu kamu leero nnyina embeera gyempitamu ku ddiiru ki? Lwaki olowooza kweyo embeera? Wajja kulowooza ku sekisi oba wajja kukola? Kale nze kati sikyawolereza muntu yenna agudde ku kizibu mu kiyumba kya Muwarabu nga simaze kunoonyereza. Nowe muswaziza gye muva, muswaziza bakadaama, muswaziza ekitonde ekikazi, maama wo taata wo bali ku social media bagenze babikudde YouTube gwaliko. Nze ngamba nze nnyina motto yange. I'm the only person who controls my feelings. Okitegeera? Nze alina okontrolinga feelings zange so si feelings kunkontrolinga. Abakitegedde mukitegedde. But why ladies? Ki ekibasumbuwa? Ki ekibasumbuwa? Musaasire bazadde baffe. Wajja kukola ssente oze kukwata bya kisiru ebyo nonsense. Imagine. Lasta Allen ate fiyo otagenze fiyo. Naye mikwano nze mundaba sitera kujja live bya kisiru. Mbeera mu Kamooli ne mbavumira eyo naye olaba nejjayo mundabe. Nze bulijjo abavuma mikwano sijja kwegaana naye nga this has gone extra mile bambi. Tweyanziza ebyawongo byammwe byo mubitusindikidde tubirabye naye saasira omwana gw'ozadde. YouTube tegenda vaawo leero, tegenda vaawo mukya era ajja bisangako. Kati yo omusuubira kukola ki? Prince Rovins weewummuzeeko mukwano. Woba olina ezange drop it here nga sinnavaako bonna bazirabe. I don't involve myself in that such of stupidity. No way. Awo okubye wakyamu. Nze nakuzibwa olaba nti nsaagasaaga ntwaliriza ekyeyo kyange nvuma nkola ki naye such nonsense. I just block you. Ate oba onanfuna otya? Baby njagala kukulabako nkusanze ku Facebook ku ddiiru ki nga ne taata w'omwana wange sisobola zimusindikira nzisindikire gwe kadeeya. Kiki naye? Kwata essimu wakugamba baby njagala kukulabako wakamusisinkana wiiki emu wiiki bbiri ku Facebook. Baby njagala kukulabako ku ddiiru ki? Omusajja akwagala takusaba bitundu byo byakyama. Take it from me. A real man doesn't ask for nudes. Napostingako kweyo posti. Real man doesn't ask for nudes.
Baby njagala kulabako oleseewo engoye za boosi wodduse mu kinaabiro weekubye sipeeya. Yalabbi. Yalabbi. Omukadde yenna entiiti zimwereze obutiiti. Nze nakoma na bulaba mu 90s oba nalina mu P1 mu 1990s obutiiti. Yenna atulaga bimugaba biringa emikutu egitwala kazambi e Bulaaya. Imagine. Nakatema situula mukwano sikutaaginze leero nyamba siri mu muudu zivuma. Sikutaaginze sweet woba toli mu muudu zange chill my video, chill my live. Leero sigenda kuvuma muntu yenna. No, sivumira ku live. Masitula, I'm sorry for you. Haven't tagged you mukwano. Yemu abatuswaza. You are one of them. Woba osobola okwogera ekyo ekyekisiru bwe kityo. You are among them. Kati nno mukwano woba tosobola controllinga feelings nga feelings ze zicontrollinga, you are bad off. You are bad off. Iye Bernard oyo Kadaama. Video ngikusindikidde awo ku gundi ku WhatsApp yo ogenda giraba. Yenna aleega obutiiti yasinze n'okunzija mu kamooli yenna. Mukama Katonda kiki kye tuliko? Oyina omwana, oyina maama, oyina taata. You are involving yourself in such kind of stupidity, nonsense. Bannange mutuswazizza. Teri kati awa kitiibwa mu kitonde ekikazi taliiyo. Buli woogenda ku YouTube kyekikuwera kaminga nudes. But why? Why? Bakazi bannange kiki? Feelings kiki? Nze ngamba mu memole y'omutwe gwe ekintu ky'olowooza kye kikugiramu. Lwaki oba olowooza ku musajja buli kaseera? Lowooza ku bintu ebikuzimba. Nkoze emyaka 2 ngenda kubeera ntya mu myaka 2 gye nkoze? Ki kye nkozeemu? Lowooza ku ebyo instead of thinking about sex. Instead of thinking about sex. Sex agenda twala eddakiika 3 owulire ng'omusajja tokyamwagala. Nimbye. Kale abasinga 9 kaŋŋambe 9 sibasedde 9 ng'owulira omusajja tokyamwagala eddakiika 9. Lowooza ku bintu ebigenda okutwala mu maaso. Nkoze emyaka 2 nkozeemu ki instead of kulowooza ku sex. Emyaka 2 is nothing. Buno obukya buziba budduka obudde budduka omusajja ogenda mmusanga. Bakazi bannange mulekeraawo tuswaza. Nze sijja balimba kasita onsindikira friend request nji acceptinga. I accept it. Nentandika netunyumya kasita okoona ku kintu ky'okulaga omubiri gwange. No way.
kino nkyogera live nze waba waliwo omuvubuka alina ezange azidropinge wano nga mukyaliwo. Imagine olabika bulungi, you are beautiful. You are beautiful. Ng'okwata kamera nga weetunuzaamu ng'otandika n'okusikina. How comes? Feelings nzijjawo ezo. Nzijjawo ezo feelings ddala. Gwe Prince Rovins weewummuzeeko. Gwe category nakutadde mu Alex. Kyova olaba sikyasoma na comments zo. I don't have your time. Eno live ngikoledde my fellow women. Kati woba omanyi oyambadde empale, oyambadde boxer, nyamba ojje wano, nyamba ove wano. Mutuswaziza tewakyali musajja awa mukazi kitiibwa kuba ffenna kati bamanyi we twakula, but why? Why do you involve yourself in such kind of stupidity? Wajja kukola oli mukwata kamera, even you scream on road. Baana mmwe ekyo ekintu olaba ng'ekyangu, naye ekyo ekintu kigenda kuswaza leero enkya, luli, forever and ever. YouTube etereka buli kimu. Omwana wo gw'ozadde agenda biraba. Nze kambawe example, kagundi ka video ka Desire Luzinda kafuluma omwana we akyali muto. Naye how sure are you nti omwana wa Desire Luzinda takimanyi nti maama yasindika nudes? How sure are you nti omwana wa Desire Luzinda teyalaba ka video ka maama we ku YouTube eno? Omusajja omusanze ku social media akusindikidde friend request, alabye DP just akwegombye, akusindikidde friend request ogizeemu 1 week 2 weeks, atandise okugamba baby njagala kukulabako. Feelings azijjeewo atakulabangako? You can't see beyond your nose. You can't see beyond your nose. Feelings azijjeewo atakulabangako, atandika okugamba baby njagala kukulabako. Oli ku kyeyo omaani alikata mundu basulamu abavubuka nga 10. Ogenze mu kinaabiro okutta ka video kamusindikidde, agenda kulagako banne abagambe wuno kadaama gwenkwana mulaba we yakula. Ekyo temukimanyi. Ekyo temukimanyi. Agenda kakwata ka video nga wokamusindikidde akabalage, buli omu akulabe nga we wakula.
ate gw'okasindikidde si yakasharinga. Trust me, omuntu gw'okasindikidde si yakasharinga, wabula baakalaze n'akabasindikira be bakasharinga. Ekyo kyo temukimanyi. Okamusindikidde agenda kukalaga buli omu gw'asula naye mu luumu. Oyo gw'okasindikidde si yagenda okukadropinga ku social media, wabula baakalaze be bagenda okukakola ki, be bagenda okukasharinga. Muswaziza ekitonde ekikazi, wabula nammwe abasajja. Obusiru kwe mutudde bwa kika kya waggulu. Abasajja, obusiru kwe mutudde bwa kika kya waggulu. Bamaama bammwe bakazi nga ffe. Maama w'omukazi Bernards omulabye? Mbu naye tonsekerera. Imagine omusajja gwe gwendiko, maama w'omukazi. Wava mu nnyoko okutta ekifaananyi kya nnyoko eky'obuseegu okitadde ku social media. Olowooza bagenda muwa mmere oba bagenda muvuma? Prince Robins, weewummuzeeko. Nyamba otuuze ensigo zo wansi bambi. Nyamba mukwano, kuba saakutaaginze mweno positi yange, nyamba. Bw'oba oli above 18 ng'osobola okusigala ng'olowooza ng'omwana owa P1. Nze sirya na basirusiru ku ssowaani y'emu. Saakutaaginze bambi, weewummuzeeko. Saagala onfuukire kaabitanga. Omukazi mukulu ng'atandika kwasama mbu kankusindikireyo ka vidiyo kamu naye tonsekerera, nga bw'ayogera n'okwogera. Bambi toswadde, tekyali musajja awa mukazi kitiibwa, taliiyo. Kino kigenze wala. Tewali baswaza bannayuganda nga bawala bali ku kyeyo. Lwaki oba ojja ku kyeyo nga tosobola kwekontroolinga? Emyaka ebiri mingi nga tolowoozezza ku sekisi. Gwe lowooza kwoza ebintu, lowooza ku kikutwala mu maaso nga tolowoozezza ku ebyo bya kubeerawo ng'olowooza sekisi. Kiki? Nze bannange sitera kujja live, gwe guno omulundi gwange ogusoose.
naye olaba nvuddeyo baana mmwe muyitiridde mutuvumaganyizza buli wamu buli omu ne batuuka n'okkuba ennyimba mu bakadaama. Nze bu odiyo mbuwulira okwo butambula bakadaama babakubyemu ennyimba kwekola busolosolo. Kwekola busolosolo bwo obw'ekisiru. Nze engeri gy'okwata essimu n'oweefiiringa n'otandika n'okweromansinga n'okusikina. Imagine. Feelings ezo oba ozigyewa ng'omuntu toli naye. Kati gwe Prince Loving oli musajja naye olowooza nga bakazi. Kirabika olina Kim Love Part 2 ng'okyusa wano mannya. Oba Kim Love omumanyi munoonyerezeeko ojja kumbuulira Kim Love y'ani. N'okwata essimu mbu boyfriend wange angambye mukwatire live omusanze ku social media. N'ogenda mu kinaabiro ky'omuwalabu waliwo CCTV buli wamu. Kati n'olaba ekyo kinnamwandu omuzeeyo omukazi omukulu mbu tonsekerera ssebo n'atandika n'okusikina mbu ssimu yange egiyiyeemu amazzi. Imagine by'ayogera. Bannaye buli muwala gwe kikwatako. Bannaye mulekeraawo okwekola obusolo, mulekeraawo. Sooka otunuulire omuntu gw'ogenda osindikira ekintu. Ate nze trust me, bu vidiyo bukyafuluma. Naam.